mukono gwo gunsikira. Patrick Ssenga wajangu sebo. Jangu wano. Kamunoneko. Munoneko bebe, munoneko suku. Mukono gwo gunsikira. Bebe nkalo. Nantawa. Oyo nagona walabye naye naye zibu. Amunwegere Pakisi abasiramu baganye bara abasiramu babiri Pakisi mwegera Mweskis okwagala omuntu akola katemba si kyangu kubanga nze amanyi Nantume ono ebintu bye tukola n'omusajja we gwe baludde n'agumira Jacob okwata ku bbere lya Nantume n'agumira okulaba Jacob ne Nantume mu buvidiyo. Nebaza nnyo omwami wange Patrick Ssenga mukubireko engalo. Maze naye emyaka 9. Naye atobye ki? Ndi muzibu nnyo yakuba bibiri anyumirwa bwayiga. Era kati teri mukazi gwayinza kukwatako abe muka musajja n'atavaayo kubanga buli kimu alikkirira. Nze sirina bbuba ebyo byebisinga okuleeta stress ennyo mu bakyala. Atobye naye erabika ngumu. Biki ebyoyogera? Omwana agamba ekigambo. Mwebaza nnyo bambi okwembeerawo mugumiikiriza. Ebboba yalisibwa ku mpagi kuba tubeera mu bivulu wamu mbeera naye. Naye nsanga bannange benkola nabo olyagala kusibula n'akuba mu bbanga. Akwamaliya kikakusanga otuddawo ne kakugwako. Kasirusi tekategerekana. N'amala bangi aveeyi n'akununa ettama toogaane kwegamba ffe embeera yaffe mwe tutambulira yaffe. Naye abaabiraba naye tanyiiga talivayo nti yakubye gundi yakubye ate teyeemulisa. Mwami wange mwagala nnyo taata era nkwagaliza ofuneyo ekijujulu ekyo tokuba nze nkooye. Kuba ye muliro naye nze mpulira nkoze nti mpulira nange ekalidde. Engalo ez'amaanyi kwebaza nnyo Patrick Ssenga. Bwe bali kunjagala tugende mu maaso.